Abantu abasinga tulowooza tufuna abasirikale abatukuuma ewaka oba abakuuma mu bizimbe naye tulowooza nti bayinza okubeera ebiseera ebimu nti bali enguzi so ne tusalawo okubeera nti tukuumisa embwa entendeke. Yes, embwa zino tuzikuumisa ewaka era nnungi kuba zo tezirya nguzi, ezimu zitendekebwa nti ne bw'ogiwa ekyokulya nga nnyama tesobola gikola ki kugirya. Naye embwa tugeze ekuuma ekizimbe singa kibeerako emiryango ebiri oba esatu oba ena, kasita gubeera nti olina embwa emu nga yeekuuma mu kizimbe nga kuliko emiryango ebisuka mu gumu, olwo manya nti okubba kujja kubeera kwangu. Singa ababbi banajja nga basukka mu omu nti basobola obuzaabuliza eno ng'eri omulala bwakola ki, era tesobola kubeera nti ekuuma omulyango guno n'ekuuma na guli omulyango. Embwa eyo singa eba ekutte ku muntu bw'egamba nti kati egoba Simon ne wabeerawo omulala adda sayidi endala tesobola kumutaayiza. Nze ndowooza nti nali wadde amagezi abantu abamu mu security tipu wa leero nti bw'owulira ng'oyagala aba security, kirungi nnyo nti ennaku zino poliisi yatugamba tetudiployinga wa security omu, tudiployinga abasukka mu babiri. Bw'oba odiployinze diployinga aba security abasukka mu babiri, oba n'embwa diployinga esukka mu bbiri oba ebbiri singa oba olina emiryango egiyingira mu kizimbe oba ewuwo nga gisukka mu ebiri. Security tip, nange Sam Peter Watch ku Soul TV.